Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omumyuka wa sipiika wa Palamenti Thomas Tayibwa lwe yalagira akakiiko akanoonyereza ku minisita w'amayumba Pasis Namuganza okwanjulira Palamenti ebinaaba bizuuliddwa mu kunoonyereza era akakiiko kano ak'enjawulo akaateekebwawo ssentebe waako ye mubaka wa Mbaala South Mwine Empaka. Kati ababaka enkoko bagikutte mu era zigenza okuwera ssaawa 4 ez'okumakya nga bakkalidde okusalawo obanga minisita Namuganza aggyibwamu obwesige oba nedda. Mwine asoose kulambulula byonna ebyayitiddwa mu kunoonyereza kwabwe ne bavayo n'alipoota eraga nti basemba minisita aggyibwemu obwesige. The committee having found prima facie evidence to prove the allegations contained in the motion and supporting documents prays that this report be adopted of the rules of procedure of Parliament in the proceedings of censure against Honorable Namuganza Princess. Abalala abadde batula kakiiko kano ye mubaka omukyalo w'e Wakiso Ethona Luyima, Wilfred Niwagaba, Mpindi Bumaali, eyali minisita by'emizannyo Charles Bakabulindi n'abalala. Mu alipoota eno Mwine ategeeza nti mu ntuula zonna minisita Namuganza yayitibwa kyokka teyalabikako okujjawo kubasindikira munnamateeka we Norman Panda era ng'ono yagobwa akakiiko lwe yajja. Mr. Pande Norman appeared before the committee on Friday 13th January 2023 claiming that he had instructions from Honorable Namuganza to represent her, but he did not present proof of the said instructions. What this means is even the minister can come here and deny having sent someone because we are not sure we met the right person. Okusinziira akakiiko, minisita yakozesa woofiisi ye bwe yali minisita omubeezi w'eby'ettaka nti yagaba ettaka ly'ennaggulu mu bukyamu ssaako okuyisa amaaso mu mubaka wa Palamenti ne sipiika yennyini agikulira. It was an attack on the person of the speaker, the Parliament without due regard to the rules of procedure, the protected status, the protected redress, the applicability of evidence and the decorum of Parliament. Waliwo n'obutambi obulagiddwa Palamenti akakiiko ke bulumiriza minisita okutyobola Palamenti ne sipiika Anita Among. Omumyuka wa sipiika Thomas Tayibwa ayise minisita Namuganza okwewozaako nga taliwo oluvannyuma lw'okuba nti ku bbalaza olukiiko lwa minisita lwe lutuula nga yandiba nga gy'abadde. I invite Honorable Pasis Namuganza to present our case. Palamenti ewumuddemu eddakiika 5 oluvannyuma ezeemu Tayibwa n'aggulawo ababaka okubaganya ebirowoozo era nga laalisa ababaka nti ebyokuddamu bibadde bibiri okukkiriza nti minisita aggyibwemu obwesige oba okukiwakanya. If you are supporting the motion, you will say I vote yes. If you are against the motion, you will say I vote no. If you want to abstain, you will say I abstain. Or use a recognizable sign language. Wano kalani wa Palamenti yatandise okusoma amannya g'ababaka nga bwe bajja ku muzindaalo okukola okusalawo kwabwe. I vote yes. I vote yes. I, Alioni Odria, vote no. Mr. Speaker, I vote yes. One of the reasons as to why I'm here is service delivery. I want to vote no, a big no. Obula omubaka asinza okukyamula banne ye wa Budyo East era bwa sipiika Among nga ye Moses Magogo ng'ono banne babadde balinze okuwulira okusalawo kwe. Ono akkiriziganyizza ne banne okujja obwesige minisita Namuganza endulu n'esaanikira Palamenti. Honorable Speaker, I vote yes. Ababaka 356 be balonze era nga 348 bakkiriza minisita aggyibwemu obwesige. Ababaka 5 tebakkaanyiza nakyakujja bwesige mu minisita. Ababaka abalala 3 basirisa busirisi mu ngeri yasiise teyejjusa. Abamu ku babaka balondedde ku mutimbagano ku nkola eya Zoom. Amyuka sipiika Thomas Tayibwa oluvannyuma lw'okulangirira ategeeza nga bw'agenda okuwandiikira pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ku bisaliddwawo obutasukka ssaawa 24 ng'amateeka gafuga entuula za Palamenti bwe galambika kubanga yalina okukola okusalawo kw'enkomeredde. As required under Rule 109, Subrule 13 of our Rules of Procedure, I will inform the President accordingly within 24 hours. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.